babeera ne stress naye lwakuba tetulina ngeri tetufunamu, like they can't come to share oba tetubatuukako naye ng'abeera mu depression ate alina stress. Kati oyinza okusanga amagwanga Janet suubira sirangako interview ye ng'ayogerako ku relationship ye. Kati twagalanga ba Natasha batuwe experience batugambe nze nyombamu n'omwami wange oba omwami wange wanyeza naye nkisolovinga bwenti because tumanyi bayimbi betusobola okutuukirira. Naye tubasaba bamaama b'eggwanga abakokotivu wano mu ggwanga Uganda, abakyala bangi tuli nti we are celebrating Women's Day. Abakyala bangi abasinga ekisinza okubasuula wansi n'okubajja waggulu gye bali ne bagwa bufumbo. Babeegomba ne balowooza nti oba muli bulungi eyo, but singa tusharingako nammwe bwe muyita mu bufumbo gwe omwami wo bwaddala etyo okola otya, munnange gwe omwami wo bwayenda gwe okyandolinga otya, kiki osobola okuhandolinga nekyotasobola kuhandolinga, bw'onyiiga obusungu bwo bukomawa, biki byokola ng'onyiize mu bufumbo. Besides business schedule gy'olina ohandoliza otya obufumbo bwo, n'okuba ng'oli speaker, onyumyamu ddi n'abaana bo, time eyo gicreating otya. Kwegamba abantu twongere okumotivatinga abakyala bana bali kuggwamu amaanyi basobole okubeera nga divorce zikendeerako ne tuba nga ate tulina obufumbo obuli stable. Okitegedde? Mubeera mutya kwaffe na tukimanyi you're not perfect, n'abaami bammwe tebali perfect, but okubeera nga abantu abamubedde nabo besides byonna bye baboogera kugenda okulaba nga omukulu bagambye abadde n'omuwala bw'ati, naye ne tugenda okulaba nga sipiika talina kyakyogeddeko ate nkera ne tumulaba ng'alina omwami. Like how do you handle all those issues? Abakyala bandyagadde okubimanya. Tusabayo ko akadde nabo nammwe mwogereko eri abakyala. Ate nammwe baaba abantu temuteekawo temukifuula nnyo nti kyamaanyi nnyo. Sinaki waliko amawulire ate n'olaga nti oli wa kitalo nnyo. Tegedde si kirungi. Kale walabyeko embuzi z'obukadde omusanvu? Nazirabye naye story sinagitegeera bulungi nnyo engeri gye tuli mu Women's Week. Ate ensaba gye twesibe ku bintu by'abakyala. Emboozi eriwe gavumenti yasalawo nga bwenagamba nti tukuwadde ensigo oyongere mu nnimayo newaayo embuzi. Kati n'abalimi baabawa embuzi baazi importinga buli mbuzi nga yameno ya miliyoni 7.4 naye tewonyesa embuzi ezo nezifiira mu wiiki. naye nembuzi emiliyoni 7 efaanana etya? Nze njagala kulaba ebifaananyi nga zituuka ku airport sibirabangako. Eva Isirairi Uganda nabagamba okuba omunauganda it's a full time job. Okuba omunauganda essanyu eriri e Uganda nze sirirabanga, ebyewuunyisa ebiri e Uganda bunaku byeyongera. So kati ebintu ebimu tukatumala okufuna ku bifaananyi by'embuzi tulabe kuba naffe twagala kulunda. Kitegeeza nsobola okuba nga embuzi naye lwakuba zifa mangu eza miliyoni 7 webanga ey'ekumi tefa mangu. Waliwo MP yasomye ripooti ejadde embuzi. Embuzi zaali zifeegeera, embuzi zaali weather mbi zikolola lubyamira, embuzi zaali zirina lubyamira ate n'akasana kangi ebisubi bikaze n'omuddo. So Uganda tekirina nnyo kye tugenda bagamba, wabula mukole buli omu byayagala akaseera kalituuka nga keeko buli omu alinnye. Waliwo eyazze n'alayira n'okulayira n'akwata bayibuli n'agamba olw'ekitiibwa ng'engenda okwogera mazima meereere n'alayira ne bayibuli nebamugamba kale tandika, naye muwanga Kivumbi ne Sserungu be basinza entunula yaabwe nebaga bayibuli nayo tekyayina mulamu kati. Abantu kati balimbira ddala, naye nga njagala nnyo Sanchezi nk'ekiri nti wiiki y'abakyala twogere ku bintu ebikosa abakyala ate nga tetubyogerangako wano.
okusookera ddala self esteem abasajja bangi basse self esteem y'abakyala tebayita okukola mu Uganda okwekikinaze self esteem mu Uganda self esteem oba kati kimanyi okwessa okuba ng'omuntu yeerabawo yekkiririzaamuuko butono oba tuliwa kati abasajja balina ekintu kye bakola najja nakujjako emikwano nagamba ze famire sijagala najja nagamba waliyo abasajja abadaivatinga amasimu g'abakyala baabwe nga bwokubira fe esooka kugenda wa mwami omwami n'agita ngaalabye nti yeetagisa n'agitwala ewafeeyi nyeeno gyebiri bwebiri bulungi nnyo omwami nga n'abeewamma okubafuna balina yita muki nga tosobola kubaako mu bibiina byonna by'abakyala bizimba bakyala anti bikujja mbufumbo bikuwa nga tosobola kuyimuka n'akukkiriza nti oyina nti osobola okugenda mu supermarket ne weeramuliza ekintu like neweegulira ekintu tosobola kugenda nabugabo n'oyimirya n'ogamba njagala obugatto obwo ne bagamba bwesatu n'obagaininga n'ogamba nedda bwebiri like ngaeyo yonna yona exposure togirina eyo yonna chance togirina efuluma n'ogamba kadinamuze ettooke weebiri bulungi nnyo mukwano bali ku kyano kuno bagenda kuba balaba era bangi nnyo boogenda okulaba oyo yenze kati ngenza okyogerako kino eno nga nina experience era nga abakyala bangi abaze mu inbox yange nga byebizibu bye basanga babeera muno bali muno ate ng'omulaba mukyala wabuvunaanyizibwa naye nga ye talinaako yadde 10 kyakwata mu ngalo n'agamba nti agenda kugula oba mmere nedda mukwano mbirabye nako nze nani oli kubalala gwate omulembe gwe tuliko omulembe gwatuuka kati nze wobiŋŋamba ndaba ngaalaba firimu okulaba gweolinga alaba firimu tulina wano abakazi nga tebamuwa yadde 10 kyakugula mmere naye ng'emmere yonna ewaka weeri nga frigi mulimu ennyama mulimu enkoko waliwo ebinyeebwa biri mu baketi nga mikwano gyo tegikyala ngaomusajja yagamba nsaagala bagenyi wange banno naye babayo na patis kinoosaba kugamba nedda tojja kugenda andi omanyi lwaki mbakugaana ensonga ebeemu wajja ewange wano kukyali ajja ayambadde bubi nga wenagambako kyali wajja kuteekawo embeera ye kyekisajja wakijjawo ekyekisajja ekikuwa amateeka gegaasi omusajja oyo bwatyo bwamala agenda akwana omukazi omulala ngaomukazi oyo gwakwanye omukazi amugamba mpa sente nakola shopping list omukazi nagenda nayegulira ebintu byonna ewaka nabireeta omukazi nagamba akateni omukazi nagenda wansi eyo nalaguza kateni ne bazitunga najja nazo omusajja nagamba bannange kalero omukazi ate ye nakufunanye omukazi alowooza kyokka nga gwatuddeeka gwagamba nti tolowooza ye yabikujjako byonna nawe n'omanya nti obulamu bwo bwonna bwetoloolera ku mwanatabifisanga nako kati gweyogera byakisiru waliwo n'abakazi bano nga batya nokutambula nga talina bbaawe ng'omusajja ye mu byalaze omukazi oyo amulaze nti gwe buli kimu nze nina kikkolera kati ng'omukazi talina omusajja lwamukyawa lwategeera nti basala batyekku nabo wallahi ng'omukazi gyaliga ate omusajja amala n'akukyawa n'akugamba bino wammanga olina amaalo mangi tolina kyongasseeko toli development omukazi kolo lwategeera nti nina okuyimuka munne n'amugamba waliwo wano abakazi gye bali bangi nga bakulidde wano mu kibuga nga bafumbira mu kibuga nga tamanyi mini price nga tamanyi wansi mu nabugabo anti ng'ashopinga ku nakumati nga nenakumati tamanyi weeri bamuvuga bufuzi nga nenakumati tamanyi weeri era nga ne bwe baba bagambye nti naatambuddemu ne baawe yafuna mu motoka yamanyi we bagula nakati
ngebe byonna kati gwe omukazi atudde alowooza eyo laavu Shamimu tebikyaliyo tebanga kola kati gwe mukwano asajja tetukyalina kugula nakati simanya kaloti simanya nyanya nalaba musajja ali protective muyina ebintu bingi bye mutamanyi ebitambula mwogere nnyo n'abakazi abali mu bufumbo mugenda tegeera nti abasajja ate kati bakyonyiza ne bayitawo abasajja omanyi nooli abasajja abawaayiriza ge bali bo naye gy'oyogedde mu mulembe guno mukwano bangi ku 10 kuliko 2 kati nabo wallahi abakazi bangi abayitamu ekyo abakazi b'ennaku zino dawunitawuni bagimanyi akuleetera n'ekintu gwe obadde oli ku bakazi abali wano boolabako obulabi bano boolabako mikwano gyo bashami abakazi beekolera godipu oyogereko n'abakazi mukwano njogera n'abakazi godipu nyumyako n'abakazi ogenda laba ebizibu abakazi bye bayitamu byotomanyi abasajja bawaayiriza abakazi ebintu kati babirabanganako okimanyi nti wali omusajja ng'awasizza abakazi abawera naye nga bonna agenda abatemerera bigambo omusajja nga bonna abatemerera ebigambo omusajja nga omukazi nga talina na bwayimirira kwewoza ku kigambo kye bamutemeredde abasajja bwe bali wano nga bawaayiriza ebyaddala n'akuwaayiriza ekintu nga tokiwulirangako tokirabangako toyina we wali okiwuliddeko naye nga ayimiridde mu maaso g'akuwaayiriza obukodyo bw'abasajja bungi nnyo buleetedde abakazi ogenda mu depression obukodyo mba nemanyi obukodo nti n'obukodo obukudwaya mu depression naye ate mukwano omusajja omukodo mubi nnyo buli mukazi bw'oba osaala oba ng'osaba saba mukama akumba omusajja omukodo Shamimu omanyi wenkuwakaniza nti abasajja b'ennaku zino baidaaekyayiba because ojja n'ogamba mwami kino kiri nkugamba yasente I don't have that time. Kuyitamu kati gwamanyi oba okoze eki kwofisa nezigenda mu bbaala ne mikwano mwemanyiza okukola research sigenda nagenda ku middle class gamanyi many price sigenda genda na ku middle class women kangende ku bahayi ngaemotoka weerieka nga buli kimu kyomanya kirina nsona mu nnyumba nga kiribona mukwano gwange omulungi nga ne wanaaba agamba nti atwala abaana ku swimming ayinako security era nga babagamba nga bakuba simu anko kati madamu tumulaba ali ku simu omusembere muoli ayogera nani madamu aba yakava ku simu nga bosi akuba obadde oyogera nani ku simu ankitegeeza omukyala gye yamujja yamubbayo anegwatabba abasajja webali wano nga bayina nze sikiyita naye insecurity omusajja aba akutta okwekkiririzaamu aba akusse wenna ng'olowooza mpozi oba ng'alina kyakweka kyatayagala omanyi nti nno yo omukazi okuva ku musajja oyo kimubeerera kizibu kuba agamba nze atalina wemmanyi nze atalina muntu yenna gwe nnyumya naye siyina mikwano siyina ab'enganda nyumya nabo really naagenda nzirewa kambeere noono yammanyi abasajja abamu nga bwatyo bwayagala mukazi waabeere bwatyo nga ne bwoba oyagala peti ogamba bbaawo njagala peti n'agenda n'agikutumiza ate awo oba okisusizza kitegeeza ne paadi naye era ajja genda agule gye bali abasajja basobola okubikola out of love naye waliwo ababikola nga kucunya ayekubuulira nze njogera n'abakazi kati kankubulireko njogera n'abakazi nga abakazi abasinga wallahi oli mubufumbo olina simu you communicating with Shami okumubuulira problem bekugambye abo abakazi bwe bateeka esimu baziteeka mu diversion batono kwezina esimu zetuyina ku mulembe guno gwennyini ng'omukazi olumukubira esimu esokadaivationegegerwabbaawo n'esimu saali kukuwadde bayitawo ngaolinaatera nga gyebali bangi abakazi era abatalina simu ng'okubira ku ya mukozi nga waka olwo landline ekyo kisoboka naye kwebuna omulembe obufumbo obusinga kyovulaba obufumbo obusinga ekisimu yebwonoonye ne tivi ffe twebuuzanga omukazi atandika maanyi gamukusenge naye ng'ebyonoonye obufumbo bintu ebyo tivi simu olutuuka bwoti ewaka
olutuuka ovudde ku mulimu oddamu oti buli omu entebe omukyalo oli awo odda ku TikTok bannange eno onyumya ne Maria ku WhatsApp bannange kikwani kikazi kati ako katoopu kammeka novaawo kati ate akagaddo omwami ali wali yakatuuka oganya omugjamu engatto oganya omuggyako ekooti oli awo kulifukeesa agikutte abaesawo yeerakuto ku bbaaga ayimiridde awo mu lujja oba n'omwami naye natuwuliriza abakazi beddaffe batugambanga nga ne bazadde baffe batugamba omwami oluba okutuuka bwatebwaka mumutikkule edda abaana mudduka ku mmotoka kujjayo bikolaki biri mu mmotoka omukazi najjayo mwami n'amugyako ekooti n'amugyako briefcase n'amugjamu engatto oba sokisi omwami n'atuula wali ne bagaa Maria genda wali otegeka amasowaani taata tumubegere emmere ne kati ebyo mu maka bitono omukazi omusanga ku ssimu wali katte kubetere mundu alaba abajama yafumba bunnange yafumba bulungi nakugamba yanyumirwa obufumbo yabunyumirwa waddamugononyumyako naye kati ndi okuze kuba luli ajabbikuga anti yafa maama kati noonyayo ku maama wobulala yenna tate tulina nkwatagana teriiwo kati bamaama baffe nga naye obufumbo ekyo kyekisa obufumbo Shamimu naye lwakuba temwagala kwogera mazima Shamimu olumuka bwoti WhatsApp no TikTok wogera nange oba pressure leero yayogedde ki ate leero emyaka akola ki kati awoleza kanaakaana omwami ali wali atudde kati naye kyakola oluyitawo ayitawo direct paka mu kiseera nze ng'omuntu sikkiririza muntu agamba tesimesa obufumbo ate esimu eyo tyojja bateyogera anti yekutwalidde ebirowoozo anti kitegeeza bw'okkiriza ekintu ekitogere na living thing okufuga living thing essimu tesobola kukufuga kugaana kukola byolina kukola okitegedde bwemanga nina kyenina okulinya n'omwami wange muteekewo ebintu ebibafuga mu maka gammwe nti bwe tutuuka ewaka nga it's our time tuyingidde mu kisenge it's our time can we switch off the phones tukome amasimu tugonna fenna tugakome mu ddiiro bwe tuyingira mu kisenge ebeere time yafe anti mu maka kati ebyo bikola mu maka g'abantu abategeevu abatonougambye nti nno kizibu nnyo okubanga essimu egenda batwala nga musobola ogifuga kuba tegogera naye ekintu kyoyagala gwe okuleeta mbu ekyedda omusajja n'atuuka oli ku ssimu ayimiridde ayinamu engato zijja kwokya kuba mu byenajja okukola temwali mukujjamu ngatto mukwano ogwo mukwano tekyali wali kutteeka nti olina okikola that is love nedda is not slavery bw'ozejjamu obaaki nze nomunange osanga Shamimu n'oziremezanga nga tenezikwokya wuliriza Shamimu tokikola ekkooti nsobola okikujjako bwemba nga ndi mu muntu naye si kyankalakkalira nti nja kujjanga kekkooti okimanyi nti n'ennaku zino abakazi b'ennaku zino batono nnyo abategeka engoye z'omusajja zagenda okwambala ku makya ate ayinza lindako okuzitegeka sikitegedde okutegeka oba nze okuziteeka modro wuliriza mba okuteeka modro jukira ozijjayo n'oziteeka either obuliri awo oba oziteeka wonna nti oluva mu bathroom n'ajja n'azisanga awo n'ayambala ekyo kikolebwa ku mukazi oluba okuzuukuka bwati n'oligwa awulira nti anakikola olubeerera oluba okuzuuka aye mwami wasozoota bulungi osookera ku ssimu kiti oluva ku ssimu n'onaaba wardrobe mulimu engoye nemufuluma mwenna ne muyingira emmotoka abantu abo kikunyiizizza bwewegirayo engoye kikuyisa bubi anti that is love kinze yes nyinza obutakigamba Shamimu nyinza obutakigamba kinyiizizza naye nenduuka neŋŋanga yona omukazi okusinziira we yajja byakola nakakati byakola ali comfortable nnyo kati essimu emutwalidde nnyo ebirowoozo okitegeera okyogedde bulungi because wali okikozeeko kiteeka akajanja ako kajanja mukwana ate kati omukazi bw'otuuka mu bufumbo ng'omanyi omusajja tojja ebbanga lyonna lyonamala naye tomutegekere nga ngoye zaanaayambala tukitandika nzikiriza n'omuntu nga bagolodde engoye unozitekayo modropu omwami we najja n'alondako zaanaayambala bw'omanya nti ojja kikola okibeereko kiwangaaleko
zimutegekerenga nga buli lunaku gw'omulondera olubeerwa n'akola ki naye kibi nnyo okubanga ogenda bimukolera wiiki eno wiiki eddako bikuleme eyo tebalaabu kitegeeza wali you were proving something wali otijja eyo si yeggwe olina omuntu omulala mu ggwe gw'oli mu kukola oli mu kulimba yemmwe abakamula obutunda nga bakakuwasa ne wayitawo emyezi 2 nga tokyabukamula omwami womulage nti Shamimu yono mu black and white yebyo kati oyo omusajja bwamunyiigira nzikiriza ng'otandika oyagala shawa ebeere bakutereyo n'amazira mu kiibo eyo gyoyita laavu okuterayo mazzi mu kiyigo nga waliyo ne shawa wuliriza anti kati shawa olowooza obuddu bulikoma mu Africa obuddu buli mu bufumbo slave trade terikoma kale tukolemukko wansi ewayo eyo kyekyo kyemugambye nga nkijje ku ntobo ya mutima naye gwe tokyakole yakuwadde n'ekyo naye kati oyagala muteera amazzi mu shawa awo wekiva n'otuuka n'okuyingira amazzi mu kiyigo nga waliyo ne shawa nedda wuliriza bebe ekyo ekintu obunafu we buva n'otandika n'okuyingira nze nekusooka ewaka gwe n'oyingira kisinzira buli omu omulimu gwakola kubaamu abamu ng'ali ne bagaazi banne ogenda okulaba ku snapchat simanya status ng'ali mu bagaazi anti wulira siyinza kale ali mu parties mpaka saawa 9 ogw'ekiro nga mukyala mufumbo zisikiriziganya naye naye ng'omanya emirimu Shamimu gy'akola nti nsobola n'okunnyuka okuva awantu saawa 8 n'etuuka ewaka 9 kiba kitegeeza omumanyi if you're not okay you can pick me up ojja omanye nti mukyala kati anaatera okumaze kamuzzeeyo naye omukazi eyagenze mu pati zizize infact I'm not a party person bwe mba siri mukola nja kuba waka njagala nnyo okuba ewange just nti mirimu gye giba gyentutte naye omuntu yenna nga wa parties zisimanya with my girls mpaka 9 nga mbawo ye yakusooseeka oyo sikkiriziganya naye naye omukazi ng'ali mu kukola nga n'emirimu gy'akola agimanya as a responsible person omusajja ki ekikutwala eka nga mukazi otannayingira no emirimu gye tukola gyanjawulo Shamimu nanti bw'obanga osobola okumpiikingako jangu ompiikinge kati bwemba sisobola kukupiikinga ng'olina emmotoka eyo nange nina I will come back ku 9 bwebanga omulimu gwannyonnyola 9 ekikulu Africa temwagala bantu boogera mazima mwagala bantu balimba oyagala nkugamba nti nja kudda ku 4 nga yange gwako ogamba obuzibu obulimu olwaleero waliwo ebyenkutte ku mulimu ninyinza okuddamu omukazi akola ku mulimu nannyuka 9 oba ogamba ono owoolwolumu nti leero akomawo ku 9 owoolwolumu communicate nzikiriza naye bwemanga omulimu gw'enkola okimanyi kunyo ninyuka ku 9 bw'oba osobola mpiikingaako bw'oba tosobodde kumpiikinga manya nti nkomawo ku 9 tolaba mulina excuses nyingi abasajja ate abakazi babeere ne excuses ntono so ebyo bisi obufumbo ttivi n'essimu lwakuba mubibuusa amaaso ebintu byo byewekwasa birala essimu teyogera etaali etya obufumbo ttivi teyogera abakyala ku telemundo simanya bikibikyebi balawalaba ebintu byabwe ebyo simanya ndi kasere kange sebi nekutwalira obudde wakomyewo saawa 2 za kiro omyewonya oli awo ku tivi firimu eri wano kusimya gwatali ku bizinensi lwaki oba oŋŋamba oli ku ssimu gwatali ku bizinensi nti odisikasinga bizinensi ku ssimu talinayo bwetubanga tukyali mu ddiiro omuntu akkirizibwa okuba nga anti omanye nti obufu nti ewaka wabawaka nti wemanza omwami wo wemba nkomawo ewaka nesitadda ku ssimu yange ekyo kati gwe omukyalo otwala otya obudde nsobola okusaba ne kugamba nsobola 30 minutes ngenda kubaako ku ssimu yange 30 minutes that's what we call respect naawe nkimanya bwemba nkikola bwento naawe ojja kikola anti leero ojja kisaba etolemo kisaba omwami wajjatewemanyiiza kyemukola bw'omanya nti omwami womwaga twagana mulaba nga anyiize you will ask for an hour on your phone Shamimu mwabajinyiza abakyala abo mubali mu slavery that is not it's slavery take your responsibility it's slavery
omusajja wange bwendaba nga tali ku ssimu lwaki nze naabeera ku ssimu bw'aba nga nze wennyumya nga ye bw'akyali ku ssimu kati oyagala nze nnyumye ng'abiwulira atya namugambika kale kasita kigwagirira ddala naye gwe bizibu byo birala owulira byakutwalirayo mazzi mu kiyigwe nga waliyo neshawa si bwe buzibu naye twala obuvunaanyizibwa bukukolega olina okukolaki obuvunaanyizibwa bw'omukazi ewaka bwe buli okukolebwa is to make sure that me ndi on point buli kimu kiri sorted buli kimu kiri ki nga nawe oyagala keya okitegere Shamimu tosobola kubeera wa musajja newaba kuwa sente nga takuwa keya ng'akuwa sente naye nga takuwa attention ye na keya gyoyoyagala roga omutima gw'omwana adamu tegumatira naye waliwo ebintu nga byo tubiteekako focus mu mukwano mugyeko bino ebyokulimba mugyeko biki waliwo ebintu mu mukwano nga byo mungu yabikola nga tetulina kyabikolera kitegedde naye obuvunanyizibwa bw'omukyala ewaka kati nga gwe byokugamba nti byakulaba nti nze ndyokeggwe okiraba nti alyoke ani omukyala muleke kubeera just selfish mu bufumbo buli muntu alina okulaba kyekikozese yes mu bufumbo sometimes olina okumakinga sure nti I'm fine nange nina okumakinga sure nti you're fine bwe tuba tufunyeemu obutakkaanya kuffe eyakoze ensobi amakinga sure nti tuwogera tusootinge kino omanyi buli wemwekola ensobi mu bufumbo ne mutazoogerako zongera obukyayi trust neefa ne mutakyogerako okulaba nti trust eyedda omusajja ne bakwata ku ssimu ne weekaza notayagala kukyogerako obukyayi bw'omukazi bugenda bumultiplyinga kati watuukira okuno banga wamutamaatama dda so obufumbo tebuliiko mukazi kuba nti amakinga sure nti omusajja alina emirembe n'obweyagala bw'abantu babiri okubanga buli omu musanyufu mu bufumbo obwo mulekerawo okulowooza nti mu bufumbo omukazi yeka yalina okumakinga sure nti omusajja oyo musanyufu ffenna buli omu alina obuvunaanyizibwa ku mulina okubanga musanyufu ekyo nkikkiriza okitegedde olina okulaba nti Shamimu si mulwadde nange nina okumanya nti wasuze bulungi ng'abantu bonna ab'obuvunaanyizibwa mukitegeera okugjako nga nakitandika ekyo kyogambye nti okwewulwa naye it is let us learn to be flexible bwemanga engoye gyeziri mu wardrobe jayiwo shirt gyoyagala oba nze bwe nalaba nga just eriko ekituli nkugambe nohani yeriko ekituli togyambala yambala endala ejjini bwemanga nzipakinga bulungi mu wardrobe neziteekayo nempakinga gentos neziteeka we zirina okuba short season neziteeka we zirina okuba kitegeeza mbikuteereddeyo but I don't have time okukupiikingira nti leero yambala and you can choose for me nongamba hakani out of love when I'm okay because we bagamba omusajja n'omuntu amufaako saagala mukiteeke ku bakazi nti obwo obuvunaanyizibwa bwonna bubweru buba bwani si bubweru sina bwa mukozi nawe ng'omuntu take that responsibility bwemanga byonna mbisengese bulungi naye nga mukazi womanyi obuzibu bwakujja atannondere topikinga yako kasonga katono nnyo kakuba nti munaye engoye yaziteekayo mu wardrobe naye munaye tasobola kunnondera saati gye naayambala ku makya kwegamba oba musajja yeekwasakwasa kunoonya nsobi ku mukyala wo enaamuleetera okuba nti omwogerako waliwo wano abasajja abalina agamwa sinamimwa abasajja abalina agamwa anti ekujja ekisajja kikulu kirabikanga ekitegera nga kigeya mukazi wakyo yanteerawo engoye abasajja mugeeza bakazi bamwe naye mukama agenda kubasasula agagamwa mukama aligawumbako lumu waliwo asenga abakazi bannanga omukazi oba kale kyategereka naye omusajja ageya omukazi mubi n'otula ku mukazi wo n'ogeya nga nate waliwo ekyama ekifuluma akola ebyekisiru oba olina omugeya waliwo ekyama ekifuluma nga wallahi ekituufu bawo yekka yakimanyi naye nga ku mulimu gy'oli bakumanyi abakozi bawo bonna bakozesa bakumanyi like which kind of a man ebugundi beyagamba misaki obeera kisajjasajja gwanyumya ebyomu nnyumba bw'oba owulira omukoye waliyo omusajja ng'omukolera buli kimu naye naanoonyayo akasobi oba najja kale n'agira mu nnyumba waati anoonya awalumirayo ngalaba byabawa ewaka
temubidizaafe lwaki tagenda atwamba ani abadde yamukakatikako nti ffe tuli bamisikini ayina tulabirira obuvunanyizibwa bwa musajja okulabirira famire obuvunanyizibwa bwa musajja yagadde okuba omusajja okulabirira famire oyo ayagadde okuba omusajja si buli mbwe eyambadde empale kitegeeza agenda okusaalaabatuusizza si buli asalawo okuba ne famire nti aba atuusizza abaaccidentally neyesanga nga nayingidde mu bufumu abamu banduwagoni abamu baagala kuprovinga bamama baabwe ne bakitaabwe nti waliwo eri eŋŋombo jajja abo baana bajjajja abo baagala okuprovinga bajjajja baabwe nti bakuze kati balina okuleeta abakyala ekirala waliwo abaagala okuprovinga nti nze ndi musajja bampa ekitiibwa nina omukazi anfukamirira abo kati tulina ebika by'abasajja kati nze omusajja ayimirira n'ageya mukazi we nina engeri gye mulabamu etanyuma then waliwo abasajja nga ekitufu anyumya naye nga muwulira byanyumya ku mukazi we byonna gwene ogwo tubimukolera nabimukolera naye ng'ate alinayo akantu keyesibyeko bwe kati kamayina kayagala okugobera ku mukazi we mukazi tasobola kubalansi galeta nagazi omukazi mulinaako obuzibu ali developmento abaana babafaako ewaka tulabirira naye omukazi oyo mukyafu sebe ensonga y'amaanyi si kasongasonga omukazi we bw'aba mukyafu kiba kitegeeza tukirayo bulabya omufugo nti mukyafuogamba mukwana omukazi omukyafu oba omulaba sengogamba nti oba wamugumira mu kumukwana n'osirika n'omukumukwana omukazi omulaba nti mukyafu era ne wulagizeeko ewuwo okumanya omukazi omukyafu naye ate osobola okukyusa omukazi omukyafu n'afuuka omulungi nga gwe omuyise n'omwegambira nga muli mwekka naye abakazi abasajja mugge banna tambuulira tulya ku mimwa mu kibuga eyo gye tubeera nze siina kagambo kawapimenizidde obudde mu bulaba tugende kulabuliti wasofira